kuba twava mu ddwaliro nga bafunye report okuva mu ddwaliro polisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa. Omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera nga ngamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompasetinga nnyumba eri emutondwe ajanjabe n'omwana $2,000,000. Kati like nengamba sijja kugendayo mu kkomera natandika okubira abooluganda lwange n'abasista b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajjat ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa naggomola oli taata w'abaana bo na biki byonna ne bakola meeting abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo oyo mufuti yali deputy mufuti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange. So that's why nti Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya omumiitinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebiki byonna tumuprotecting omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga bona omusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri Bawe be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba Hajji abooluganda bonna batuuka nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu mukikola ku lwammwe nga mmwe naye nze sikiriimu ko Ssekasemmambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyagala kubeera naki na mwami oyo kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi. We are just offering this house still neŋŋaana waliwo ebipapula bye baawandika simanyi okuva mu balooya ba Hajji chairman w'emutundwe yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge kitegeera nagaana kati bwe bategeera nti ŋŋaanye okukkiriza ofa gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja kwe kumusibisa. Minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu. Ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera ayina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwala ebintu by'omusajja ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo muteekako ekintu ng'ekyo ekinene n'omwami wo era nze muzaddemu abaana omwami wange babiri kati ddala mpange ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa njagala bwenkanya. Kigambibwa nti kati Luutu yayagala omukyala wa Hajji atanaba na kuva mu maka era mu byonna bye bigenza okubeerawo Hajji waliwo yakomawo nga talaze yagwa bugwi n'abeesangira. Hajji bw'abeesangira agamba ekimala ngenda mama w'abaana ngenda kangende ne bayita abaseeka bona bamaseeka abanene bamanye ebintu bino babayita ne batula mu bintu n'amugamba nze ngenda n'amugamba kati wowe ogenda mpa ennyumba. Hajji n'amugamba ennyumba njikuwa yiiyo kasita olina abaana bange ngenze. Kati Hajji mu kugenda endagaano etabula yeeriwa era etabula Hajji n'omutuusawo waali ye endagaano egamba sayininga nti oguzizza mukyala w'ennyumba. Hajji n'agamba nti ate lwaki nkuguza ng'ate nkulekedde ennyumba y'abaana lwaki nsayininga ntunze. Era we waava obuzibu bwonna mukazi aduka ku poliisi n'esamba baga n'agwa wansi ne yeeyambula ne yeevulunga nti ono yalepinga omwana wange. Omwana yatwalibwa mu ddwaliro ensambe akereberibwa. Kigambibwa nti omwana ali yakozesebwa okumala emyezi 6 emabega era omusawo alaga nti omwana yakozesebwa 6 months emabega nga n'omusajja ataliiwo. Emyezi gye bagamba nti nno bakozesa omwana oyo omusajja ali Sudan ne tiketi seziraga buli kimu okutambula bazirina. Okay. Twagala ekintu kimu
owekitiibwa Nakiwala mukwate eyawamba omwana lwaki omukyala teyawawaabira mu ssango gwa muntu yakwata mwana ng'ate amumanyi kuba omukazi yakasibwa emirundi egisukka ne mu 5 nobamukwatako n'ogw'obutujju omukyala oyo yakasibwa emirundi egisukka mu 5 nga n'ogw'obutujju kweguli yakasibwa amabanja n'emiliyoni Hajji akasasula emiliyoni z'atamanyi muwendo lwa mukyala we lwa sente buvuye wa sente eva mbeera za sente buli omukwata abeera mu mbeera za sente amaziga ge gali ku ngulu nnyo era yagatulaininga agayina era ye simpathe ye gyakaabya ne wabeera wa bodaboda n'amuvuga ayinza omuga anyimirizaako awo neyeekwagwa naga naisika engoye nti bandepinze oyo omukyala gw'olaba omukyala ebibuuzo bye byonna ebintu tebikwatagana nabyabaana abasajja bonna basatu baali babi noono mubi abantu beesibye ku ssimu Hajji gye baamukubira ng'ali mu kkomera obulimba bw'omukyala ono buli ludda wa I never stand. I don't have that legs to stand. Tajja okuswala banage Hajji atajja okuswala si yakubya omwana w'ekikolimo ky'okumukwata yatugamba ngo Hajji yali anywa enjaga Hajji webanga bamukebedde nga mu butuufu mu mubiri gwe temuli njaga kitegeeza Hajji ati yandibanga mulimba okitegedde naye Hajji atajja kuswala katubikwasa Mukama twagala guno omusango gwa Hajji gubeeremu obwenkanya ne Hajji ati musale mazima naye banange mwabakyakayanira ebyobugagga bye mutakoleredde nabyo mugenda kufa mubirekewo enjawulo zero bino byensi bitwemalizaamu bwereere nze ekyo nkibabuulira bitwemalizaamu bwereere obenjeri gye natandika okukwata ku ssente gye natandika okukwata ku ssente ziwera n'ensonga nyina obukadde bwange ebibiri ngombutwala ku sayito omwami antanzimbira nange lumungi akumubba omwami kyenda bareka agimale kalina mwe ekisekeese eno n'okulaba nti mulumwa emitwe kwe kuba nti omukazi akozesa keesi okufuna ebyobugagga by'omusajja ate si yasoose bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza emmoroka ne bazibatunza buli kimu kyonna abo abaana bajja na nnyina era omusajja wenna ng'olina omwana gwe wazaala mu mukazi yamukulize ew'omusajja yamuwasa manya nti muwala we alina by'ayitamu abo abaana baagalira ddala abasajja ne balemya ne bamaama baabwe amaka omusajja n'atuuka n'okumuggyawo n'amupangisiza ewalala nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we yamukuza yamuweerera n'okumwagala n'amwagala banange bino si bipya ekisekeese eno bye byengabana naye ng'amazima amatuufu gennyini according to information and evidence exposed waliwo n'endagaano za family nzijaamu bwoti basajjamu abazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mmalya babakuliza mbasajja balala mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize abasajja tebasaasira abaana bammwe sijjukira kumpa naye kyenzijjukira yali andazeeko ku dikye kuba twali tulina gye tuva then nga nali ndi mu washrooms wawo kazini wange nali ndi naye then kati mukuvayo wenti naye n'agenda n'akola kinaagendayo then kati mukuvayo wenti n'amfeesinga waati naneetunuuliza waati nga he's naked si yenayinayina naye wansi abaana ab'obuwala mugenda ne mubonaabona naye nga tomanyi na kikubonyaabonya gye kyava oyingiridde obufumbo bw'abali oli mwana muto oli ku lusuumu muntu mukulu ne Hajji mwennyini tetujja gamba oba yakozesa oba teyakozesa tetumanyi ne tajja laba ng'omwonoonera bufumbo bwe ne ku lusuumu tajja laba ng'omumanyirira bbaawe either bajja kuloga mulaba abawala abanyiira nga yasinga obba n'ekigundi n'awunya ng'ebimere by'embizzi ekisiraani ekyo oba okutta maama we aba teyakubulira ffe katukubuulirire munnaayo weesonyiwa obufumbo bw'abali ku bibiri ojja kujjayo kimu njalabanga n'abasajja koma kujja n'akwagala n'akuleka awo nodda ewa nnyoko muzigo kitegeere kumbe baakuloga oza mwena bantijjatijja na kuyamba mufuna ekyokuyiga mwabayina emmeeme ezitiri biyita abakolerera eggulu sitaani talokoka mulekeraawo okusembeza emiyaayu mulekeraawo okusembeza baamalaaya mu bufumbo bwammwe omwana n'alemererwa nnyina lwa bwamalaaya n'alema kitaawe ne batuuka okumuteera ensi
gwe nojja omusege ku street n'oleeta mu makaago nga naawe olina omusajja. Bantu mmwe mubeere n'ekkomo ku kusembeza abantu. Muddeeyo muyambe abantu b'eŋŋanda zammwe. Muddeeyo muyambe abantu abasobola okubaswalira. Muddeeyo muyambe abantu abasobola okukuuma ebitiibwa byammwe. Muve ku baamalaaya abalemye famire zaabwe, abalemye bamaama baabwe. Bantu mmwe mulekeraawo okulowooza mbu ssente yeekuza omwana. Mbu olw'okuba omuzadde mwavu gw'omwana alemereddwa maama we ayagadde bbaawe gw'omusembeza olw'okuba oyina essente. Sente si yeekuza omwana, magezi mu mutwe ge gakuza omwana, n'abagagga babalemye. N'abaavu wano bakuzizza abaana bwabwe singa baba n'amagezi mu mitwe. Gwe n'osimpasayizinga n'ekyana twagambanga ekyo ekyana tekisobola kubeera mu magezi, okyana okijje mu bwamalaaya, kyali kizina kaliyoki, ekyana kibadde kizina bimansulo, totwala kyana mu makaago, mbwoza mu ssomero yasomayo. Oyinza okutulaga ku results ze. Twagamba sitaani talokoka. Bantu mmwe mulekeraawo okutijjatijja n'abantu. Bantu mmwe mulekeraawo okutujjatijja n'abantu, mugenda kukyawa n'abantu abammwe bennyini. Muddeeyo muyambe abantu abammwe gye bali, famire teggwangayo. Okuyamba omuntu n'okumusembeza kirala, malaaya muyambire gyali, omuntu muyambire gyali, tosembezanga muntu mu bulamu bwo.